Nakyo DNA zandibadde zitya. Nakyo DNA zimanyikiddwa. Nakyo DNA tozimanyi. Ey'omulenzi bagiŋŋambye. Erieti. Ey'omulenzi okwata Ssegirinya w'omwana n'okubaka ekikonde. Mbu omwana afiire. Baagala embu wano. Eyo ya kati nombu ne ya musajja okebera abaana bo mujja n'obakubako pata. Si ku mutwe. Ssegirinya. Wenyini Ssegirinya. Nezikwatagana. Wamma okwala Ssegirinya. Omukuba ku mutwe. Nabula gwate oli kiralu. Kata linyera Ssegirinya nga mali onoonye nnyate. Mwageze okulaba nga linya litaka kutuuma ekyo. Yabakoze eki. Myezi mukaaga. Yomagama munne good night. Good night. Shuna tuneri. Nina ne mabega kawe na malake naku 2 n'endowooza obufumbo bwono. Ate goli musiru. Ngokyali mulavu y'amaanyi. Myezi mukaaga. Nga bafuluma bulungi nga abaagalana. N'oluvannyuma lw'emyezi mukaaga oba okyajjukira engeri munno gye bayimiriza taxi. Anti awo oba ofuna mbeerera ate kati eba mbeerera yeeka. Mulina okubeerayo. Ate munenga bwe wazaala abameka. Mulina okubeerayo tubasikambule nkutuma obireete mbikuyiire ng'omwana kyayagala ojje nkugambye kinsimbye nkukuba ebikonde. Nkwegamba olutawo tulubeeremu ffenna. Ogambe bwe tuba tuwogera nti bannaya va ku mwana wange oyo omwana yatuluma okitegedde. Engatu yatu. Yatu. Si yannu. Era nsaba kati ministry kyekikole abasajja baleme kubeera nnyo beeraliikirivu. Tubeere wali. Akati ate n'ekirala ekizibu kyendabamu abakasajja olaba omuzungu baba bagenze ezzaaliro lyabwe. Abeerayo. Tebalina private like nti bateekawo bugoye. No. Tebalina olaba. Buli omu abeera katanda ke. Naye buli musajja aba atunudde eri muki? Ate ebintu byoyagala bya kisiru. Bazaalira mu bugundi we bati. Wuliriza babeerayo mu butanda nga olaba woodi. Naye buli musajja constitution ebeera ku mukyala gwe yazza okukola ki? Ate yayinza n'okugenda n'ayamba. N'atafunamu bwongo bwonna bugamba nti osanga bbaawo nga ye yazze mu adventure. Nga ava kono naga oyo mulabye. Andabe omulugwalasi. Asi kalo namenyera wano laba oli omwana ayisewo speed. Mofisho najjo sinzira kubanga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusira kubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yo najjo wanga ya bitundu byensi nkwebaza okubiranga atotwegattako kale bananga abali ebweru eyo ngo ino mwana wa muganda wo mwana wo gwa muzaala bikikoze bitya yamala senior 4 yamala senior 6 ebyokumukola tonna bitegeera bane bana bannafa ba Kampala Polytechnic Mengo bakutegeeza nti no batandise okwiranga bawandiisa abaana mu courses zino national diploma courses omunga mulimu eza engineering courses nyingi nnyo ndabyemu wano national diploma in architecture ndabyemu civil engineering national diploma in mechanical engineering, national diploma in electrical engineering, national diploma in water engineering abeba amazzi, national diploma in refrigeration and bana bakanika air conditioners. Then for vocational courses ndabye national diploma in hotel and institutional catering, ndabye national diploma in national diploma in cosmetology, national diploma in fashion and garment design gwayagala okwambaza abaana. Then balina ne higher national diploma courses omulimu higher national diploma in civil engineering, higher national diploma in electrical engineering nebirala bingi nnyo. Kale kakati okumanya ebisingawo nyizo obutabimalayo bakule ku namba zaabwe ezessimu zentadde ku screen okusobola kubanga ate omanya ebisingawo be banafa ba Kampala Polytechnic Mengo bali awo ku luguudo lwa Kabaka Njagala ng'ova ku Joan badde oyita ku CBS oyambuke ku lubiri kati ng'omalako awo bw'otyo opposite supermarket bagita Best Buy ojjo kubasanga mbaniriza nno olunaku olwaleero mba nkomyewo n'omwana ttu ono nkugambye gy'omuzungu ne mpulira ng'obwatuse abadde wali ne bagamba bana omusajja ovunaanyizibwa biti bye yeekola nze olw'okuba ngambyeko nti ninga muzungu olaba siinaako yadde ka make up ndabika bwe nti naye munanga ate olaba olaba n'omala ova wano n'okeera bukeezi ku makya n'ogenda nga akina South Sudan eyo. Lwaki South Sudan?
anti kati ate skin complexion kati ate oboli muzungu era osanga omuntu nagamba mwokozesa ki ng'oli muzungu wakulanga ka bye muzungu bakuba ne talking about ku bintu by'obweru ebyo edda obweru omuntu yabanga mweru omuntu yabanga ddala mweru naye baba kati naye kati abeeru alina ne gwe nagambye luli kati tubadde tukebeza siriimu tubadde tukebeza nalubiri ekikira kitukebeza nga tugenda mu bufumbo nga tukebeza n'egondi kansa kati tulina n'okukebeza obweru abalwadde nga bangi abalwadde bangi oyinza okufuna batono nga si balwadde abalwadde bamusinga babiranga leera kalanzi yakkiriza naye abalwadde tebakkiriza nti balwadde batuna bajjanja batutya simanyi kuba tulina ekiseera kiga tutuuka nga tunoonya antidooti omuntu omugamba naye kyamimu weerusa ani nze nabadde nalwaddemu awo andi enaku zino mbubalwala kati buli gwosanga yakona ng'agamba mbukemo ndi ku kimo ndi ku kimo naye kati balina ebizigo bye bampa neesiga endowooza bye binkoze weebiti abalala mbalabe naye balina akazigo ke bampawo ekake kankoze weekati kambuuze mwe abaddugavu bizibu ki bye musanga bannammwe bye badduka simanyi bizibu ki bye basanga naye ndowooza oba abasajja bamu baŋŋamba basajja mbobeera n'omusajja nga buli saa agamba mulamu bwangu bwonna nfiira ku mukazi omwejagala ekyeru ekyo nakutwala neweekuba ekiziga ate nakulekawo nafuna ate omusanga ayenda ku muddugavu batuwabya oba singa boogera ekituufu n'obuzibu bwe basiŋŋaananga mwabusiŋŋaananga mu mabaala batya kakati kyamimu obeeranga bw'oli awo ng'olina nekyeru nemuyingira ebbaala nemunywemu bbiri omusajja najja atuukirawo hello how are you you okay onywa ki nywa mirinda nakuwa sente genda ogule mirinda njagala kwogerako ne munno aya nanga tunabasajja ekyo mukirekeraawo bwolaba abawala bali babiri adisi baleke olaba olinga alinga yeteguddemu omugambe esala nyiiza oli muno nenjaga kwogeramu naye bwofuna obudde lwakuba n'abawala abaddugavu nakyo kibagamba mulekerawo okulinnya muddiruza bannamwe nga bakwanibwa bannanga oba okwana omuwala omuddugavu omuwala omweru omuddugavu ne yeesibaawo nakolima okimanyi nebyo ebintu byebituletedde nogamba olaba buli woogenda nga gwe terya kugambako n'ogamba naye kiki ennyo kizigo omwana n'omugamba can I have your number amajja ntugende maama akuyita can I buy a drink gweno mnaddali ajja tukuba nokati kifaaki ayagala ono neddagala lyotandike naye nga naye abaddugavu manjala bagamba black is beauty nga lwo nasanga mwana mweru ekituufu waliwo ekintu kyetulina okukkiriza omwana omweru lwakuba obulungi bw'omuwala omuddugavu obulaba mpola naye buwangaala ekira tobaamu kunkenyera mu maaso eyo wazaala muddugavu nga muddugavu buli kimu kyogenda okusanga kiba kuliyo naye kati ono ayinza okukubuzaabuza nga aliwo ebitundu ebiddugavu ku ye ate amata ayinamu ebipaapipaapi nga tanyuma abeeyerusa wakipa tukataimu ne wamyuka newajjawo ekigundi kinamakula namakula kyeka obusungu bwonna buvaawo oba bwo wangu wajja mangu neddayika wajja mangu omubiri gwawo wagonda ate ebizigo bino byokya nnyo kyetukola kirungi ekyokukola ki ekyokwogerera abantu nga bakola ddembe lyabwe kirungi kubanga tugezaako okubalaga nti tizoke kyemukola tekirina ebyo nabyo nemunabyogera omukazi omweru tasingika bananga omukazi omweru kyaliwo omukazi nga mweru kale nekimugwako ng'alina amaaso kati bwe bakuleetera ono omwana Tiana omumanyi Tiana ki Banksy Yuji kana akaana ke kaani Tinani kana akaddugavu akati lusala enviiri akalungi kali kakoloba ku NTV akajjukidde akakaana akaddugavu kakanaku zino kakola ebizigo nakizino kakola ebizigo ebyo ebya feesi biki naye nga si byakweyolesa byakeera katunda bya nakyo ne bakakuteera awo n'ezzali ekikulu n'abakazi anti tunaabeeru nabo babbeeyi
omuddugavu se omusimba kya viisi n'abeerera waawo sebo n'abaddugavu babikyusizza kati balina skin care balina skin care ng'alina ebikebe awo nga bimeka naye nga ng'alina nga muddugavu naye nga kakaba ayaka mukosi kweruka naye ng'omulaba nti skin like the skin is mwera nga mweru nga twetandika bwetandisi nangamba baby nsawo kusendeza abizigo of course nali mu diru ya 15 avisi we tugenda mu skin notion zigenda mu mutwalo gumugamba mmeka nyangamba emitwalo 2 kuva nakati simuddangamu ate abaleka abeeru wemanyize nnyo omuddugavu kuba omuddugavu tajja kumenya ajja kwata ka tiptop akakubemu oil asobola omumasaamasa nekirala eno tuli mu Africa omuddugavu bwogatonuubuka tolungula ne baba kutunga tolaga nti bakutunze okitegeera naye omweru buli kimu kiina kale buli omu asigale gyali why ayo nga tuvuddeyo wiiki eno DNA efuuse DNA nkugambye obugage bwe tuliko bwa DNA naye nze nsaasira basajja tugenda kendeeza enamba yaabwe mpola mpola slowly but sure kyekibatta DNA gwe kasita omutima gwo gutandika nti ngenda mu DNA laama leka ng'ogambyeko banno basayimo bannange nasazeewo nkyangenda mu DNA naye singamba sikomyewo bino wammanga gundi yansikiranga bino nina ekyobugagga kyange wekiti kimbadde temumanyi omukazi oyo talinyanga ngaawo nga nfudde bwe bityo leka ng'olaamye oyinza okudda oyinza obutadda naye lwakuba munanga ate abasajja obuzibu tugenda ffe tusinzira ddala okufuna mu nsonga za DNA obadde onoonya ttaka lya kugula oba oyagala kutunda ttaka lyo obadde onoonya nnyumba ya kupangisa oba oyagala tukufunira ennyumba gaggadde mu zi estate ziri ezoogerwako Alimutawa Enterprises Limited tukulaakulanya ettaka tugula ne tutunda buloti z'ettaka n'amayumba ag'okupangisa ku bbeeyi ya nseko buseko tusangibwa ku Hoima Road Highway Nansana Municipality Wakiso District tukubireko ku simu zino wammanga noti 753 3M9 461 oba noti 75 4M7 993 oba osobola n'okutusanga ku WhatsApp kasaalaba 973 36 23 88 59 kyapa mu ngalo zo. Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okulira n'olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiise leero. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks abatuukire biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks azikekkereza ekifo ate nga zikolebwa mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okuba nga obafuna bakwire ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Ekisooka obeera mu bweraliikirivu nti abaana boolina sibaki sibabo kale ekisinza okutukutwa n'abebbali ate nabo sibafu ate teri busungu ng'obwo sayima weewakaabangako nga sibubu naye omwana omwende amaanyi gali mangi wawoza nnyene ewaka kwegamba obunkenke obadde na bungi tebamanyi ewaka okuwoza kalekaleko ne waliwo omwana alina emyaka 5 ne mu myaka 5 wakamuteekamu obukadde bulinganga 5 mama buli weekyusa wabaako kyagala ngenda kugamba mukyala mukazi wo anti gwe ngamba obwo obunkenke bw'obadde otambuliramu obulamu bwonna. Alo tuli okimanyi nti omaze ebbanga ddene nga totubuuza tonkaka omanyi nti oli buluna kutonambuuza kugenda kugamba mukyala tonkaka kubira mukazi we namba njirina n'osindika akakadde ekyana kituuse mu myaka 5 tekirina we kikufaananira omutima gukkuba kanengendeko mu DNA angalo ni wotandika ate abakazi abo boolaba balina akuwa ensonga nga olabanga entuufu nsonga ki n'omwana oyo lwaki tanfaanana gwatasula wana anakusika difference gwe saafuna ku lubuto ng'oli w'amatanka n'omwana anakusifuna ddi
Kyakubiri nze abaana baffe omukazi ayinza okuga nti ffe waffe bonna abaana betuzaala bafaanana waffe. Ono yafaanana jjajja. Gwe nno tonnaba kuwa mukulu wange yasika maama n'amumalayo. Banango ogenda ku DNA nga gobadde oyita gwe wayenda ebbali naye siwo. Nga siwo. Kati omutima ne gukuba n'ogaba abeekamba kebere nabo. Daba nabo bw'obakebera. Nakiki ekiviiriddeko ensonga za DNA zinekweyongera? Nze simanyi nabwe nnyinza kukugamba kubanga out of the blue nageza okulaba nga DNA afuse DNA. Balina bukita we baleese obwamangu obulabye. Mbosa okwekeberera ewaka. Tebagenda tuleetera bizibu abo. Nze bangambye waliwo kampani eri mu kulanga. Kirabikeera kubanga kati buli ddwaliro lirina kadikola DNA. Omanyi lulinga ddwaliro lirimu erikola wano DNA. Bali ludda wa Bukoto? Ate nga lya bbeeyi. Ngero kola DNA kizibu naye maama kati buli klinika ekola DNA. Kyova nza we nagambidde nti abasajja bagenda fiira bwereere kuba bawayiriza abakazi. Ne ebintu byava dda kati gye sibakozeemu kajanja. Nane kasuku naŋŋamba nti obuzibu buva eno gye tutandikira engeri gye tutandikamu omukwano gwaffe. Ekisooka tugenda okuggwa mu mukwano nga tetugenderedde. Tutuka time wali tugenda mu bufumbo nga ffenna twekooyinga kati waka tutuusa mukulu. Omusajja omanyi abasajja abafumbo mala n'omwezi mulamba nga tebeegada. Nkutidde mwezi. 3 kati. Mu mwezi. 3 ate nga teri alumwa. Ate nga buli omu abuuza ku munne ate nga buli basula mu bumu. Myezi 6. Buli omu agamba munne good night. Good night. Shuna tuneri. Nina ne mabega kawe na malake naku 2 n'endowooza obufumbo mbwono. Ate goli musiru. Gochali mulavu y'amaanyi. Myezi 6. Nga bafuluma bulungi nga abaagalana. N'oluvannyuma lw'emyezi 6 oba okyajjukira engeri munno gye bayimiriza taxi. Anja oba ofuna mbeerera ate kati eba mbeerera yeeka. Era mugenda okweddamu ng'olaba ofunye ekigole. N'omuzungu yatonda obufumbo yambala banna. Anange. Myezi 6 munno oyitako muyite. Oyitako muyite buli omu teri anyega munne mu maaso g'abaana. Mami dadi mwena ne mukakwata kaakaana. Mwala olufuluma. Buli omu nga ddamu. Karo emyezi 6 nga mubeerawo mutya. Munyumya. Hai sendeze mmeza waka. Zizi. Onolya toli nyakulya. Naige good night. Morning. Ambale. Ngomukazi omusaba kusimiyo mpaka okusimiyo nkobeko nasoka nabanga agikola kasoko ojinzirizemu katono naddamu ndo nadiritinga omulaba kudiritinga namana agikuwa ate eze kino kigamba kino osobola okumanya mpaka gobagobe omukazi awatukire okugamba onfu nyambalemukko alabye dagani oba blazer oba bro ate omanyire omusajja nti bamufulumizza lwampaka omukazi ayambale bw'afuluma bw'ati awerekerwa oluggi olukuba omulundi gumu pu noga kati naye n'omwerekereza onoolukuulamu negoma ino tiyeta yonna eba mu bafumbo totawaana bw'oba oyagala okulaba firimu enyuma yingira abafumbo olabe naddala abo abali mu lusirika ogendangako mu lusirika gwo naye gwe olusirika lunyuma okimanyi olusirika lunyuma tonalugenda muko mufumbo toli mbufumbo kati wata nayingirako lusirika abantu bawala minaku zibati amanyi tusirika bwe tusirika mu byonna tusirike mu byonna ate batu amanyi tusirika mu byonna nekyo ekirala omukazi akublockinga ku WhatsApp n'akublockinga mu calls n'atakublockinga mu buliri ate kati yaba teyagenze mu lusirika olusirika olutuufu to blocking ate kati ate olusirika lw'ennaku zino luba ku status kafaananyi ku kafaananyi kikagambo ku kagambo kagambo ku kagambo obuyimba bwonna nasikaza kuma fenga sina gawala na bali nsika natikako twalina omukwano tuti gwali gw'amaanyi noddayo nako ofuna obudde tuga omusajja kati abawo ng'abiraba kati n'ofunayo mukwano gwo gw'atamanyi nga mulungi mbooko tamumanyi nomugapaayo ku kifaananyi kyo kimu nga mwe musajja n'okiposinga n'ogamba long time no see naye nza wallahi nkubulooginga zaala byakuzanyira ku bwongo long time no see kati agenda okujja kati abasajja aba afa kusinikanaga
bonobo evo awe nkubuza nayo ati jukiro na batamumanyi kati awuli eringa omutima gumutta bono yani adde wakana atandika ba expo wabajjukidde kumbe oli toyina nakyo mwagazi kati mutima noga kakoze nencha na omuzayi kazi oba ofuna mu sanyu mankulumya naye ate mbuli obitubwe butuuka nyambala ka night nga kakomeno naawe tochi nyambala ka night nga kakomeno ate nkeera mu buliri oba gwakeera kale kaleko nomache tegeeza nga muri mu lusirika n'omukazi nakambala nayingira nayambala ka night mukubuliri kwa kuyogeza bulumi bungi kubuliri kubaako piro wakati wenya nendala bbiri zibeera awo ziraseka wakati agenda najjayo neya mutabani we agenda kukola kigeti nakola yekengera babbi kakati balina akantu kana akaluma akubako eryo abuyingira ku kyo nakyuka natuneri nebakate nekyuka kakati abasajja bo balowooza nti abakazi bangu baki bakutengula n'oleeta omukono osooba sitaani kwata ku ppiro akyuka bulungi n'atula ne yeesigama ekitanda yeesigamako ku bupiro bwe Simon njagala owuliriza ebigambo bya Simon ofumbo wabutegedde nnyo njagala owuliriza ebigambo byange bino tontiganga sikutize togeza nontiga n'asooleza naddawo gofumbo bunyuma nyalo kiyinza okutwalira wakati w'essaawa emu sajja atuna bwatuna kwemu n'ekitundu ng'otwo tuganye nga tuganye bw'otunula ku siiringi bw'okola ki wandiragadde ogendako mu ddiiro naye ate maidi yeebaseeyo oyagala otambulamuko mu nnyumba obigata tebiwera n'okwata akasimuko n'olaba ne bigaana nti byoba olaba si byoba olaba olaba bwaga nti ebbugu mulinyi neyijjako essuuka ne bulangiti oyo ali awo kati ate mu lusiika ekirala ekikyasinza okuluma kwe kubanga muliri olimu n'omuntu alina essimu eno eya WhatsApp ekola sound ya ogimanyeyo kati ye tavoicinga naye awuliza yakoze eki bibamuweereza ate amanyi n'okwegeza nga kyokka bannange kati omuba muwulira mutya ng'owulira bujjira kumukumu ngera kitonviira n'ogenda n'owuliza message ze eri mu ddiiro omugobe kati otandika okwegisanga oba natandika byaki byaki omukazi nga tanayagala kukulumya omukazi nga akulumiza temulana omwete nati mulumya ate munange kino kiri bwe kiti abasajja basobola okwendanga we baagala as long as it is okay at home tebamukwatanga n'okuweereza message n'otagenda ng'apetayiti ebuze omukazi n'omukubira nako walidde bulijjo sirya n'oyiyiriza nno oba mukolere ki awo n'ogenda mu mikwano gyena n'egyo mikwano gino yakonaidinze dda nagyo n'otandika omutwala out n'omugamba ate nsaba tugendeko out n'ogamba nakugamba saagala nze n'ebigundi bichipusi ebyo byantama kati n'ogamba oba mpite mu baana twalako abaana out batwale ekitufu siwulira bulungi n'ogamba n'ekyabaana bwe kiba kiganye kati tuzzaako ziddako zonna za bbeeyi bannaye Dubai awo bozzaako nnyonyi kamunsanvu ogenda kulanga obukadde 3 n'ekitundu ogamba tekulyako mu Desson nakulya ajja kwetaagayo ka shopping obukadde 6-7 mbuteeke mu mukazi ono akakkane mubiteeke nga mu bakazi bammwe bagenda zaala abaana ebweru kyokka ogenda okulaba bambi okola ekyamazima ate awo otangula nga omwagala n'omutwala kuba ogenda omuteekamu 7 jaji nanteekamu 2 nga tezimulumye nno jaji kyokka mugenda okuva mu lusiika nga byakisiru katebadde onsubwa ne mutandika okwenyumiza
tola nti obufumbo bunyuma nnyo era abantu abatali mu bufumbo basibwa bingi banaabimanya ddi ebyo kubanga akati nedda girlfriend waki oba ontwala mu lusirika gwe girlfriend asoogenda mu lusirika bannaggaseeko dda naye tomumanyiira wulira waliyo girlfriend gwofunanga mukwano wa tabu todamufuna girlfriend akutwala mu lusirika nze ka girlfriend ke nafunako nakana kali katono naye kamumanyiiramu wano ng'oli mufumbo ate nga ali mufumbo mbinyomya naawe oli mulalo kati mbadde njagala owobujulizi bufuuka obujulizi nga ntuziza emisango ojja kwatonavana wano ndaba obeera ne bashamimu obyogera oba mulooza tetulina magezi gamba naye unonga abibadde bya mulimu nabadde nnyumisa mboozi kale kale girlfriend kakola ki genda osika amagye namakulu nitulye tugende sina maanyi saagala bwenjala ekuluma girlfriend ajjeewo n'omusikisa amagye n'amakulu tetuwuye n'amazzi kangende enkola ki nsiike mala mbiteeka awo nakasanga kagalya gwe njagala obeere romantic omukazi wakukyaliranga ewuwo va ku bino kati gwe wawasa naye abatannawasa like girlfriend nga yakajja like wemba keera nnyo ku makyanga omukazi akukyalidde ewuwo kuba ekyo kyokka kyokukyalira ewuwo kitwale nga mukisa kati ku makya keera nnyo nga tannazuukuka mupekinge ku mutwe yimuka genda mu kiyungu kola breakfast kati oba oyingira bwekyo ekisengo gaye papa breakfast in bed ntuulaawo ngende nsenye nkomewo ntuuloe ntekeko bulungi akasenya akamwe nene boyfriend nga nsensa kasenya ako ino okubanga kaba kamwa nti goloza empozi kaba kaffe konna abawala muigo tambula muno obusenya mu nsawo bateekayo bakweka kyayi obinteeraawo mala okunyojjewo kati ontereyo amazzi obeera musajja gentleman basibo namanyi amanya gange nze namakula nzikiriza kambeera omukazi wallahi gye bali nga baboyfriend nga babikola ati basiru like bwe batwe bakuzibwa bakula bamanyi nti omukyala aba mukyala like bamanyi omukazi like okitegeera va ku bino gwe byowanyiiga nga osise ku bukoloni n'abulya wali aga busiika akole kiye enjala munaye tebaluma nsaze ennyanya zange awo ngambi otaddeko ku koloni ne ku gi kagalya kali kakawoomerwa bambi kyoka kaliyo kati kali wa musajja leka na haji ego kanoonyako naye mazima mulanga bino tukula waliwo omuwala yakumanya nogamba naye omuwala ono yandindabyeko wenfaanana kati ng'oyaga mulumya waliwo omuwala yajjako ewange nga mulimu akatanda n'agamba Simon, look at me. Like I need a guy. Ngajja kumpa sente because I need money. Omala nti omwala yali real. Simon genda kumpaaki. Ngenda kuwa omukwano n'omutima gwange gonna gukwata. Kyokka mumpi alinga bulamu bwanse. Mukwano eky'omumpi tutuuseeyo tutya. Omumpi tabeera muntu. Wali omukusooka kwabe nga tannatuuka wali tolaba nti mumpi. Namugumiikiriza ku haiti naye yali asobola okugumiikiriza enfuna yange. Nedda mukwano. Mulegeme kutukumanyira nnyo bampi mbula okuba kasinga ali muwanvu tyandibadde oke. Nakyo DNA zandibadde zitya. Nakyo DNA zimanyikiddwa. Nakyo DNA tozimanyi. Ey'omulenzi bagiŋŋambye. Eryetya. Ey'omulenzi okwata segirinya w'omwana n'okubaka ekikonde. Mbu omwana afiire. Baagale mbu wano. Eyo kati nno mbu neyo ya musajja okebera abaana bo mujja n'obakubako pata. Si ku mutwe. Kusegirinya. Wenyini segirinya. Nezikwatagana. Wamma okwala segirinya. Omukuba ku mutwe. Niwabula gwe ate oli kiraalu. Kale linnya lya segirinya nga mwali onoonye nnyo ate. Mwagezi okulaba nga linnya lye litaaga kutuuma ekyo. Yabakoze eki. Ninako. Ani yaleese suggestion ye.
Zendirese. Ibambi yakola ki? Banga bana. Omwana wo mugamba tuulaawo. Olina oli mu kisenge. Ogera bakitaawe. Abantu basegirinya. Kataba. Agala kabuuza mzee. Areji kitata. Sirika. Tata atasansimbiye. Taina kala bila bana batali babe. Kati mbwa mukuba kakola chimbwafa. Mbwafa. Gwe kubakana kenja twawe bakafa. Chakoma ingada bakasugina tani ko batisa abana bafe. Ati oyinza okweyambula agasiriyo. Ola wensa akana kanga kakaze. Mbuze omutuze okoze ekinti ate. Ebyange ntambula nabyo. Akusanga ngokukuna osegirinya nga tonnatukiza mulamu ago. Omugambo otya. Tuga wadde oli omwana ebisiya. Ate kyani yakirese. Waliwo mwabuuzaako ku bantu abakulu bonna nti waliwo yali akikoze. Kuba ebirala bye boogera. Tugenda kibuuzaako. Ani yaleese propaganda oyo? Ku nsonga ya segirinya tewetaaga kubandooza ng'oli muyindi. Wetaaga oli kubanga oli Musomaali. Kati akana oba olina katuzaawa. Esooka katuuka. Kuba ate bano bannaffe abeetaaga obuyambi bo bakola batya? Kubanga ate omusajja yeetaaga omwana afune DNA. Tasobola kubeera nga ankosegirinya. Andi kati abambi bakola batya? Be baba bagenda ku musaayi. Oba asibeko ekiwuzi. Nedda segirinya nyina alina obba ne body contact. Kati otuula bakupangirawo amabulooka. Ani aleze propaganda oyo? Bakiŋŋambye nze. Wakigeze olina mukono gwe naye akikozeeko. Banaani era akigezezzaako atuyambe. Nze njagayo proof ndaba omwana. Teyeetaaga ssente, just weetaaga kuba nga tewali bantu. Mbona okukasuka mu bbanga. Nedda kati ekyokukasuka mu bbanga baagambye. Gwegera ng'ositudde omwana nga maama we akola ki? Ali awo. Gwe kasuka omwana mu bbanga. Kasooya ng'akuba endulu waalalotta omwana w'omusajja. Naye kambabuulireko ekitonde ekikazi bwe mutulabanga mu dduke. Bagambye waliwo babateeso babaki basooka kukubuuza omwana wa wano emirundi 3 nti ye. Okakasa omwana wa wano ye. Okakasa omwana wa wano ye. Tugenda mukasuka mu bbanga. Ne bateeka waawo ekigundi kibaya. Bamukasuka mu bbanga bwadda n'agiramu abawaawo. Wabeera wakikutte waati. Amulinda bwakimisi nga basiwaawo. Mukwano temunafunayo mukazi muzibu. Nga naye omwana tamanyi jadda. Ne mukasuka nga alaba. N'azannya zzaala. N'agamba kanzanye mu zzaala wano tulabe. N'enjawulo endala gye baŋŋambako. Kalira. Si kalira. Akalira sooka okaleke nti bakwata abaana. Bayinza okuyita abaana b'effamire bonna ne babatwala ku nnyanja. Nnyanja ki? Nga olaba Victoria. Ne bakola ki? Ejjengo ne lijjambu ne libatwala. Abatadde tebaba baakika. Ayi! Bano bonna abafiira mu boti kuluzi baali baaki. Mulimu ebintu byemugenda okukola nga bya butemu. Oteeka otya abaana bo mu jjengo ogezesa otya amazzi. Amazzi mwayogera nago nti fe ab'effumbe bwe tujjanga abafu obajjangamu. Ebyo ebintu bino bya kisiru. Ekirala n'ekyuma temukyesiga nnyo banne yakola ekyuma muntu. Kisobola okukola ensobi. Kisobola okukola ensobi. Nikireetayo otusenfu. Naye lwakuba olwa nti bagamba abasajja waliwo omwana gw'olabanga walayi talina kyakufaananya. Kisoboka naye nga wuwo. Ate wa? Aba wuwo. Okufaanana si Luganda. Ate n'ekirala waliwo omukazi ng'olaba akusibako omwana akufaanane. Bata omwana yakufaanana omutwe. Abajjiriramu bw'ati ekiwalaata n'eŋŋamba. We batuka kufa ab'ebiwalaata. Akumazeeyo. Batuka kuba basiba kufa ab'ebiwalaata basukkawo. Ate nze bwe mufuna nga nkimanyi siwo nga ndaba tajja kiwalaata ngenda ne bakimuleeta. Simuganya kkula nviiri. Siva mu saluuni bubanga obujjirira. Kati gwe naye notandika ogamba naye ono enviiri talina ate gw'olina yakufaanana n'akumalayo. Omwana talina nvi andijukira n'omwana bakiyita okumwekyenyi bamwesa musulo. Kakadi ye kyakola anti ayerawo bwezi bw'ati. N'asooka yeesiba tumala ekyenyi kiwanvu ng'ekyo. Ekyenyi kiwanvu ng'ekyo ne lugamba naye amaaso go gasiga. N'enfunayo sengaawe ne mulaba ng'alimu okumasagga. Mwana wabula ono yafaananye gunnayitirira.
naye n'abakazi bawayiriza abakazi wano naye olumu omukazi abatakusibye mwana Simon nyinza okuba nange mukusibanga nange si wange nga nange bamuswitchinga okimanyi cases z'abakazi oswitchinga abaana mu malwaliro kijja kitya zibuuza kati baana babaswitchingira mu malwaliro bakola nsobi oba baani abasawo bakola ensobi kuba nze nvaayo nga n'omwana simumanyi kyova olaba nze njagala gavumenti yawana ekyuseemu oba ministry etuyambe ya health bwemba Simon Nzaala bawanga abeerewo omwana olumujjayo bwe muti naddala abakazi abo be balongoosa abo babakyusisa abaana ne bino abazadde obulungi smart mutwala tumuwunzike smart mukole biki bawanga akwate omwana wange mumukole bina bye mukola ngo omusajja wange waali oba okulongoosa kiri artistiko n'obuzibu bw'okusindika ananga abakazi abaddugavu balangira nga asindika n'okoowa nkutya bana ekirabo ogutwenza sijja kuddamu yaye mama ate nagamba ono omwana bikoze bitya yasembeyo kanokoowa ki akuvuma n'owulirango anti ngamba n'okoowa ki omwana n'akyuka mulina okubeerayo ate munenga bwe wazaala abameka mulina okubeerayo tubasikambule nkutuma obireete mbikuyiire ng'omwana kyayagala ojje nkugambye kinsimbye nkukuba ebikonde nkwegamba olutawo tulubeeremu ffenna ogambe bwe tuba tuwogera nti bannaye va ku mwana wange oyo omwana yatuluma okitegedde yatu si yannu era nsaba kati ministry kyekikole abasajja baleme kubeera nnyo beeraliikirivu akatete nekirala kizibu kyendabamu abakasajja olaba omuzungu baba bagenze ezzaaliro lyabwe abeerayo tebalina private like nti batekawo bugoye no teboyina olaba buli omu abeera katanda ke naye buli musajja aba atunudde eri muki ate ebintu byoyagala bya kisiro bazaalira mu bugundi webati wuliriza babeerayo mu butanda nga olaba woodi naye buli musajja constitution ebeera ku mukyalo gwe yazza okukola ki ate yayinza n'okugenda n'ayamba n'atafunamu bwongo bwonna bugamba nti osanga bbaawo nga ye yazze mu adventure nga ava kunaga oyo mulabye andabe omulugwalasi kasi kale onamenyera wano laba oli omwana ayisewo speed nekivayo nekigenda nekigamba nekibakubira Simon muje mbalabemu olweggulo muje nze kiri kye nalabye nyabo tani nina omukazi eka nyabo nga kitenda asajja abaddugavu wali oddeko omukazi w'okuzaala namutwala kunywa ddagala namuleka agenza otoba n'ebye nengenda noonye ssente atoba n'ebibye kati ate babano baba nga baabe olwaki mukaaya natugende mu DNA ngenze toba na byange kitegeeza ndeeta kitonde kyange ku nsi nenoona ssente nzijeyo ebibye wendi kunyumiza emboozi yeddwayo mwana wange nga bbiru kuliko bwagwo naye kati nga maama omusawo ndi mukwogeza maama nfudde nze banange omusawo atusibuladde tuve wano maama ki maama omuwala omusawo atusibuladde tuve wano naye ngaekiri ku mutima maama singa okimanyi wakola batanga sawa no zigenza mu 11 nsawo yatugambye dda buli omu addembe okugenda simanyi kiki kyakola bawo omukubiddeko naye ngaomutima nze singa batwongerayo 2 sente ziganye omukazi naye bwakusindika emisejja owaayite tuve wano banyalanzaleyo ku mwana w'essente kati omuwulireko bwawooma nga siina buzibu nti ate bikoze bitya kubanga abaana b'ekyavu bakuyiiya nnyo ekituufu omwana w'omwavu okubakuba nnyo wano nawali osanga omusajja mu ddwaliro ng'ali bwati ku masimu nga sinaziraba aba yakavaako sinaziraba omukazi naako owaayita tuve wano katono nnyo ogambye ogenda kunterako emitwalo 5 tisika ku ssente munaku 2 olina obba ne feesi 2 nterako ssente naawe maama maliriza nzija nawe kati toyinaamu tewalidde nakawera ayagalayo matooke naye bamukulire bamufuni nyama nga ya boyiro n'ogamba abagitunda wano naye ayagala eno yabano tetugitegedde bulungi kamugwe waliwo ka restaurant wali batundago mu kitundu nawe tonaloga mama bamuwe ngenda kumu naye twandigenze nazo bano nti bakwata kashi kanzije mama agira nindamu katono owa empayo gumu ekitundu
toyagala kulaganya zala nti oli mwavu jukira abamu batulabira mu malwali wakola emisango mama n'atamanya ni kazza misango n'atanyiiga nti nakutinira bw'ati ono ye muko n'agamba mama we n'agenda n'agamba omuwala we olaba n'oguma ekitundu gomenti tunagufuna omuwala no n'awulereza mama azirinaye kakyalina byakwasaganya eno ne pampa ndaba tewali eno gye ati abo mwana w'omwavu mugulayo emwemwemu ku dduuka mwana ate obwo obuto bwattima obwana obwo obuto bwattima buyitamu kati oleeta bbiri oba omayita engeri gy'obanga tonnamaliriza byewaka ayita mu mukyala omukyala wakola ki oba omugambire ddala agulire ddala paketi aleme kutawaana nene weebuuza ddala maama wendeetedde kati ddala bw'oleeta buno bwetanaga buno bwokya abaana oba singa aguze n'omwana w'omwavu amenya kiranga njagala nzaleyo ku mwana nga bakola bwe bati bajja ojja ne bagamba omwakazi ngenda ku shopping ya mwana nabireeta kati n'ojja mu ddwaliro ne bagamba oba ajja kweta mukole buli kimu njagala bbeeri omukazi yansaba ku shopping ya mitwalo 5 ne ngoye ekyezo kyova obwana mu bwavu mu bwagale kuba nabo mubuyisa mu buzibu ko kale kaba tekamanyi naye ng'embeera gye mukayisaamu mbi nnyo tumalirize DNA tuve wano naye buli muntu wanisabye Katonda n'ozaalako mu malwaliro nga ekituufu olinamu kasente obulamu obwo bunyuma anti bakola bati abasawo tomanya bbiru ya pampa ng'okyali awo byonna baba babibala kuli omwana osaba munaaza ne bamusiba pampa ne bajja ne bamulongosa ekkundi ne bamala omulongosa ekkundi ne bajja ne bamunaaza mukamwa ne bamulongosa n'omukyala wo ne bajja ne bamulongosa ne bamukyusaako kati omwavu mwana wo musibe pampa ajja kugira ku butanda n'abala balina obukozesa musawo mbadde waliwo gwe jangu oyambe ku mukyala wo mumala bazaala nga temulina buvunaanyizibwa tata we yaliwa gwe ssebo otudde butuuzi kati ne bajja basawo bagenda kukola buli musajja ali munaafulume mubaamu akyayala bulina obwedda tonnayala buliri fuluma abasawo bakoleko omunamalanga muwoza tetubakuba ddagala mumala mugenda eri mutuleekaanira musawo mbadde nkugamba nti mukyala wange kapeyini esuseemu eyiye eganye okugenda addeeka abaliwo banna abaakayingira ddeeka omugulye panado walinga mugenda mwena tugenda kubasiibula anti musawo tuwadde ebbaluwa etusiibula naye mukyala nga ayinamu akapiira namuga mugende kamukasikeyo nga mwasobola obyeteekamu musobola naako kangu nnyo kasikayo bannanga were bulungi mwera Rosemary Beddings basangibwa Kasubi waliwo baavaawo we baali okukikiira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pirozi byonna nga bw'owandiyagadde ekisenge kirabike bulungi funa banaffe aba Rosemary Beddings bakwire ku namba yaabwe y'essimu ate nagamba bwawagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment so banoonyeeko oba bakwire ku namba yaabwe y'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana gwe ayagala okufuna engato z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna byoyagala eby'abaana bagenda kubanga bikusalirako ebitundu 5 ku buli 100 kale bakuli ku namba yaabwe y'essimu okusookera nga ate omanya ebisingawo oba oba ogenze ekansanga oba Kabalagala totuuka ku Tripati Mazima Mall toyingira ne waliwo obuduuka obuli wansi awo wogenda okusanga bannaffe aba brand shoppers okusobola okubanga ate omanya ebisingawo. Pero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo
abo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School.